Olw'aleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'okutereka ssente era ng'okusinziira ku bibalo bya Bbanka Enkulu abantu abatereka ssente beeyongera okuva ku bitundu 54 mu mwaka gwa 2018 ne batuuka ku bantu ebitundu 6 mu mwaka gwa 2023. Kyokka ebibalo bye bimu biraga nti ebitundu 39 ku abo batereka ssente zisobole okubataasa okusasulira ebyetaago bya bulijjo, kw'ossa ebigwa tebiraze ebitundu 14 batereka kuzimba nnyumba, ng'ate abantu ebitundu 12 be batereka n'ekigendererwa eky'okutandikawo bizinensi ezibawa ku nsimbi. Bbanka Enkulu etegeezezza ng'abantu abasinga bwe bettanidde okutereka ssente ku mobile money kw'ossa ebibiina by'obwegassi bye batandikawo ku mitendera egy'enjawulo. Twagadde okumanya engeri ez'enjawulo bannayuganda ze baterekamu ensimbi zaabwe kw'ossa obunyiikivu bwabwe ku nsonga eno, era nga mu katale k'ekibuye abasuubuzi be twogeddeko nabo batubulidde engeri gye baterekamu ensimbi okulaba nga zibataasa we bazeetaaze. Neffe ssente zaffe ze tusevinga ke katono akaffe ke twekoledde ne tukeeteekera mu kittavu kyaffe okutaliiko magoba gatugibwako. Twalinamu muno Sacco ezaali ziwerako naye nga zisoloza ssente ku bantu, naye mu bbanga lya mwaka nga gumu abantu bagenda nga otuuka okugyayo ssente zaabwe nga ssente teziri. Bano bagamba nti batuuka n'okusalawo obutawola bammemba ba kibiina ssente olw'okwewala ebizibu, era ng'omuntu yenna ayagala okukozesa ku nsimbi eziterekebwa aweebwa ezo z'aba yakatereka. Mwatuukanga nga mutuula nga Sacco zigudde oba nga mulaba abantu bakimayo ssente zaabwe nga tebazifuna, baatuwanga ensonga mu ssente ziri mu bantu twaziwola abantu. Bwe twagendanga okunoonyereza abantu ssente ze bababanja n'abababanja nga ssente ze babanja mu bantu ntono nnyo okusinga ate bo ze bagamba nti ki bazibanja. Enkola eno bagamba ebayambye okweggya mu bwavu kw'ossa okwewala obukuubagano obuyinza okubalukawo singa oli eyeewola ssente ate zimulemerera okuzza. Sookera ddala abantu abakiterekamu baana baffe ate n'abanonayo ssente abasevingamu nabo bantu baffe era tetuyina buzibu. Kitututte wala, abaana baffe tubaweerera, obupoloti tubuguze, obuyumba bwaffe tubuzimbye mu ssente yaffe ate twaliwo atugambako. Kyokka bano era batubuulidde lwaki tebettanira nnyo bbanka. Kati banka engeri gye ziggalwamu tewakyaliwo nkola lwaki nti omuntu yandyegombye okuteeka mu banka, kubanga banka olw'olwaleero ogenda okuwulira emivuyo ezigirimu, ogenda okulaba nti banka gundi bagiyuuya, ate gye batayuyiza baggala bugazi nga tebagambye. Mu mbeera eno tutuukiridde Bbanka Enkulu kw'ossa abakugu mu by'ensimbi okwongera okutunnyonnyola engeri abantu gye basaanye okuterekamu ensimbi. Bakubiriza nti bw'oba okoleredde akasenteko katereke mu kampuni erabiddwa Bank of Uganda. Lwaki? Kubanga Bank of Uganda singa wabaawo obuzibu ku kampuni eyo, kampuni eyo ne bw'eba eggaddwa, Bank of Uganda efuba nnyo okulaba nti ofuna kasente kaako ssente ezo zitwale mu financial institution ekkiriziddwa eggwanga, gitwale mu banks, kubanga ne wonagikuuma ewaka bw'onaafuna ekizibu ojja kukwata ku ssente ezo. Kyetutaagala so kyobula tuzisevinga tuzikwewaze ggwe. Kyokka bano bagamba nti omuntu okutereka ensimbi ate nataziteeka mu kintu kireeta magoba kitta amakulu n'ekigendererwa ekiri mu kutereka. Ekisinga obukulu oba nakigendererwa, kubanga buli muntu ajja kuba n'ekigendererwa ekikye, naye nga byonna byonna obigasse gye kiggweera twaligambye nti omuntu yaali tubadde ng'atereka n'ekigendererwa ekyokufuna ekisinga ku kyalina kati. Tetutereka saasaanya, tutereka ku investinga, kusiga. So totereka togamba nti ngenda tereka ngula TV, no, you don't say oyina bigula ku daily income yo. Savings tuzikuume strictly nga za investment. Wabula bano bakkiriza nti okutereka kwa buli muntu awatali kusosola mwavu oba mugagga, wabula buli muntu akwata ku nnusu kabe mwana muto. Buli munnayuganda alina kyayingiza kakabe katono katya yalifubye nnyo okulaba nti abaako kyatereka. Baana bamwe mubayigirize nti si buli z'omuwa alina okuzirya. Actually bw'olaba nga yeetaaga 15 okulya ku ssomero, muwe 7 olabe omugulire piggy bank mu banka gye buli genda obugule bw'abaana abato aterekeko 2. Ekyo kimuteeka mu discipline. Tazitereka 2 kubeera financially free, wabula kuyiga financial literacy. Peter Serugo, NTV Akawungeezi.